Nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekyomunnyo kusatu olunaku olwaleero takisi lwezizeemu okukola newankubadde nga kutegeezezza nti zibadde za muswaba nnyingi zisoose ne zissa ku kkubo naye nga abakuumaddembe babadde bateekeddwayo okulaba nti bakwasisa ebiragiro ebyayisiddwa ekitongole naddala ekya KCCA awamu ne gavumenti okutwaliza awamu. Kakati nno emmotoka zonna ezisangiddwa nga ebisaanyizo ebyo tebizirina zisabiddwa okudda wabbali era ng'okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano ategeezezza nti poliisi ezisinga mu Kampala takisi ezo gye bazitutte. Embeera ekyankalanye mu kibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu, poliisi y'ebidduka n'abakwasisa amateeka bwe balemesezza takisi okuyingira ekibuga olw'obutabeera na bisaanyizo. Paaka mu Kampala n'okusingira ddala empya esiibye ejjudde abantu abakonkomadde oluvannyuma lw'emmotoka ezibatwala mu byalo okusanga nga teziriimu. Bakira buli kafo mu paaka kakubyeko abantu nga bibasobedde era obwedde abasinga beekukumye wamu ate abalala nga bali mu bukuukuulu. Buli wootunula olaba abantu naye ate emmotoka zo bikyali bibangirizi. Abasaabaze basibye balwanira takisi entono ezisobodde okuwaguza ne ziyingira mu paaka era betwogeddeko nabo batulombojjedde bye bayiseemu n'abamu okujulirira okudda gye babadde bava. Nze Nakyejo Safia nga nviiridde Gaba ngenda Kamuli naye nakedde wano siraba ku mmotoka batugamba mulinde emmotoka zijja naye tetuziraba. Kati tufunyeemu okukaluubizi olw'embeera eyo bweti. Mpigi. Ngena mpigi? Mpigi sayidi ki? Mpigi maya katendero nga Nansimbe na Kirebe. Eze mpigi zibuze? Teziriiwa. Teziriimu? Temunajjamu mmotoka n'emu egenda mpigi? Ngambe zibaddewo bbiri naye zitutte endala tewali kati tulinda zitutte zikomewo zitunone. Baddereeva mu paaka empya n'eya Usafi batubuulidde obulipo bwe babateze obubalemesezza okukola ku lunaku olusooka ne basaba KCCA ne gavumenti okuddirizaamu. Tutuna okuregisteringa muloka tulina emmotoka wano eziwere emmotoka nga 15 naye nga tiziregistered ate tubakkiriza kuteeka muntu nga emmotoka tiregistered. Ezimu zaggwako omusolo mu bbanga eryo ezibadde ewaka nga zikoze eki zipaakinze ne batuwa emyezi 6 tubeere nga tusobosasuliramu emisolo egyo mukama wange ssebo naye kyewuunyisa nti owa poliisi ku biddo tetusala nga tolina musolo. There's no you can call drivers nti muje mwewandikize ekitante over old Kampala. Where is the social distance? People are over. It is a question of crowding. Kansala Salimu Uhuru omu ku bakulembeze mu Kampala ensonga ya takisi agitadde ku gavumenti butalambika bulungi bantu kye balina kukola. Bagamba okujja ku luguudo olina okubeera nga olina route chart oba route number which is not bad. Naye for now abantu bali stranded. Abantu bayagala kutambula okudda abamu bayagala kuddayo mu kyalo abalala bayagala okukomawo mu kyalo mu city naye bali stuck. So ze kyembadde nsaba basooke babaleke bayingire batandike okukola as the registering them kubanga regulating the taxes ne border it's okay but not for now kubanga balajana ate president yagamba emundu yesooka ni mwananchi silaha yangu ya kwanza ni wananchi. Wa mu kibuga wakati abantu basiibye beetala era enguudo zonna zisiibye zikwatiridde omubadde n'abasuubuzi abasiibye ku maduuka gaabwe nga bagezesa emikisa gyabwe. Mu kikuubo kabadde nga katogo kennyini olw'abantu abangi abakyeyiyeemu. Emmaali abasuubuzi bagiyiye mu buli kafo ne batandika okwenogera ku ssente. Tubeera mu mpolampola naye ate si nnyo. Nkulaba oyogera omaga amaaso gali gati. Kampala tulina kubeera bwe tutyo. Poliisi nga bali wamu n'amagye olunaku nabo balumazeeko batalaaga kibuga okulaba nga tewabaawo bwegugunga okuva ku bagoba ba takisi n'abakola emirimu emirala. Ennansana militale nga bali wamu ne poliisi bakedde kukwata takisi ezitabadde na bisaanyizo bya nguudo n'embeera ya COVID-19 era bakkira be bakwata babalungamya ku bye balina okukola. Bo abavuzi ba takisi nabo tebatudde bangi bakedde mu bifo gye beewandiisiza okwewandiisa era Kampala mukadde kabadde keetala olunaku lwonna. Bikusakiddwa Robert Mutebi ne Dennis Kasirye ku Russell TV Omunyo.